ebula ennaku nnya zokka okutuuka ku mpaka z'emmotoka z'empaka n'eddigi ezituumiddwa champion sprint nga zino zikomekereza omwaka ku kalenda y'omuzannyo gwa ddigi n'emmotoka z'empaka. Abavuzi ab'enjawulo bo bakyagenda maaso n'okuzeetegekera. Abavuzi abeera ddala 21 be bakakasizza nga be bamaze okwewandiisa okuvuganya mu mpaka zino ezinaabeerawo ng'ennaku z'omwezi 26 Desemba omwaka guno ku Fassino City Mukono. Abamu ku bavuzi abakakasizza okwetaba mu mpaka zino ye Fred Wampamba ng'ono agenda kuvuga emmotoka y'ekika kya Subaru Impreza era aweze okusitukira mu sseddume w'ente ey'omuwanguzi. Tulina twalambuza omwaka ogwaggwa kati ngenda ku nte era mwenna gye muli yonna mujje mu bungi nnyo musobola okujja mujjuze mulabe n'obuwanguzi bwange bujja kuva ku abantu abangi. Buli kimu kyonna kijja kutambula bulungi wa mu festival mumanyi ndi mulungi. Omuvuzi omulala ye Aji Abdu Sempebwa eyayita champion y'eggwanga mu African Rally Championship ARC naye aweze okufaafagana na buli muvuzi anamwekika mu maaso okusobola okusitukira mu nte. Ente nsubiro giwangula olwodde olwokubanga mbuga ARC African Rally Championship nze mu Uganda nzakyasinze okukwata ekyuma era bonna bannamanyi n'Abatanzania n'Abannakenya twali mulala muna Uganda akute ARC ajibuze okujja konzezeka kati wano mu festino jja kubanga kujja na mmere. Empaka zino zikomekeza kalenda y'omwaka muzannyo gw'emmotoka z'empaka n'eddigi era nga abavuzi bakulwanira obubonero okusobola okumalira mu bifo eby'okumwanjo ku lukaalo lw'abavuzi bonna mu ggwanga olw'omwaka guno. Kinajjukirwa nti champion wa Uganda emirundi ebiri Jas Mangati yasitukira mu ngule y'eggwanga ya NRC omwaka guno 2016 omulundi gwe ogwokusatu oluvannyuma lw'okuwangula empaka za Mozaaka ezayingira mu bitundu by'ejjinja. Brian Katende, Munabyamizannyo, KTV, amalindirire.